Uganda yakafuna ba president mwenda bangi nnyo abali eyo abagamba tuli mu katemba tuli mu ki mpaka blood mpaka katemba lwana atuuke ewuwo naawe n'ozannyamuuko ku katemba balumba first lady kati gwe Nankinga ali eyo mirira ne sekuvumirira yenna teri muntu yeetaaga kuyita ki mu mbeera bwetyo okitegeera naddala nga tuli mumenyi waki w'amateeka ojja yabiyimba byonna n'akugamba irizibwa ne muvulako ne gye mulopera ne gye wandibadde olopera bibeera kizibu okufunayo obwenkanya ojja yagamba in the end we shall not remember what the chi but the silence of our friends tetulijjukira abo abaatutulugunya naye tulijjukira nnyo abaasirika ne batunula nga batutulugunya nga bali batutulugunya bagamba mbu tuli mu katemba naawe katemba alituukako ewuwo olikoololo lifuuka omuzannyi wa katemba mala kwekoona ne tujjukira okukolaki okubuuka kati bro teri atagenda kwekoona ku bino mbabuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe tuli Buziga nkyaliddeko muganda wange tukubekubemu ku kiboozi abadde ambuzeebuzeeko naye mashallah singa obulungi mulamu Allah obulamu akyabumuwadde ate tuyinza okuba twebuzeeko naye nga tetwewalana waliwo abeebulako ng'ate banyiivu we beesanga beetema boy kiki kyafeefe likiriya kiri kyamasembe wange ndi wange oyagala nikisedde mugamba ki ombuzeeko wakikuba mbadde nkugamba ssebo luli ssebo nali nkulabaalaba nnyo naye era bye tukolerera kozi oli muyimbi ntandise okuyimba nsanyusa okulaba ssebo yamaani bitambula bitya si bibi tutandikire kagambo kuyogedde mbu bye tukolerera muntu mbadde nsaba okamugaziizeemu bye tukolerera omanyi otuuka ina stage gy'otuukako nga mikwano gye gimu tokyagiraba ekitegeera nkufuna oba egimu ne gikunyiigira naye ng'ate ejjukira bwe muba mukula oba buli omu bw'aba akagoba muba n'ebirooto kituufu ekitegeera mbu njagala nve wano we tubeera ngende ewalala ekitegeera oli ne yeerabira mbu mwekyo ekirooto ky'okgenda ewalala ayinza obutagenda naawe eki mujja ne yayinza obutabaamu ayinza obutagenda walala nkitegeera tugembe gwe oyagala oba tugambe oyagala zimba oba najjeera okitegeera nga nkyabeera Makindi yayagala zimba Ntebe owulira ebirooto biba byanjawulo kati laba ekirooto ky'omu bwe kisooka naga yeeraga kati laba bwazimba Entebe akulese Makindi kitegeeza takyakukola kitakyakulabako anti fefe twali naye nabulagala okitegeera lwaki takomawo ffe baboyi be okitegeera mbuweeraga ani batandika olina amaliriza mbu ng'akuyise kweraga naye nga naye ebirooto byagoba bwe biyitamu oba bwe bitambula ogenda omaliza nga naye omubuzeeko naye bajja mugamba mbu akola ki yeeraga kuba ebirooto byetaagisaamu obbula ku bantu oba olina okwekolako okitegeera oba olina byogobako ate byogobako tebibeera mu kifo kimu kati nkugereza omusambi w'omupiira olina kyaliwo omusambi w'omupiira mbu mukuze naye Makindi muli wamu mukagoba oba tugambe omugulira ku mazzi omugulira ki afunye kontrakiti agenze Tanzania avudde Tanzania agenze Morocco avudde Morocco agenze Spain ayingidde Bungereza kiki kimutwala walala gwoba okoze eki gwoba osigadde ate nga si mu bubi nzikiriza abasobola okuba nga kyaliwo ate nga tomunyiigidde ffe tugaana okukkiriza mbu feefi ekirooto kye kye yagoba kaŋŋende kanzikirize kyekimufudde bize si gambu yeeraga baneeragirako lwaki ffe tuteekawo mbu feefe yeeraga Masembe yeeraga gundi yeeraga kuba munnange oba ojjukira ziri embeera ze walingamu naye ndowooza kuba kati nga bwe nkugambye Masembe omanye emirundi gye twerabanga gyali mingi twesanganga nnyo naye kati ebirooto buli omu alina layini gy'alina oli ku midiya ekutwala gyekututte ate nze midiya gyeraga sigendaga nange FBM yange erina gyekola ki mba nkyanoonya kati nkolani interview ate nga naawe ogamba luyimba kirwenzezaako okitegeera nange nyinayo video shoot kati tumaliriza tetulina budde bwa munno naye nga tusigala tuli bakyalinga twenyigidde simaye twewalana amani kyovala ensize Bulaaya ezo bo tebeeraba alaba ebyo okumiitinga bakuwa respect mboli kyobalaba bwagamba munno omuzungu mbu tulina okweraba ku Saturday ekitegeera watamulaba awulirira ddala bubi nnyo kuba muba mwewaayo obudde bwammwe muba muyina ebyokukola
kati lwe mwerabye nakyo muyimba muyino kirespectinga ne mwerabanga ebyaddala mwerabye kiva butaagaliza oba butakkiriza omuntu oyo yansukkulumako kanzikirize ndowooza butamanya yakiyita butamanya kuba naye bw'agiddamu eyo embeera naye naye amaliriza abuze era omaliriza olinnya ekyeyo naawe ogenze Dubai nga bakyalibo anti n'amasimu gakyusibwa amasimu gakyusibwa olina namba ya Dubai ya Germany eba emaze okukyuka ekitegeera kati butamanya twagala osigala mu eri embeera mbu olw'okuba twali ffenna akakomando nina kuddeeyo ntemanya mbu tubenga tweraba tukola bikyererere ate nga naawe oba obimiisinga oluusi naye nga naye olina kyofata olina okukyofata olina okukibaako oluyimba bwakalufulumya olina obabuuza waye olina olututteyo ene olututteyo olina okutambuza history ate olyaga waye jangu tukubemu kaboozi okitegeera n'omugamba siriiwo n'agamba oyo noyeeraga kyova emikwano egimu gitwawukanako mu olwo olugendo tesobola atambula nabo mwezi eŋŋendo tusobola era abamu tuli nabo kyekyo kyenkugambye oli kasita abanga muli ku kirooto kyekimu ndowooza muba musobola okukola okutambula n'abalala tuli nabo ate ng'era tetuli nabo actively naye nga bakitegeera mu mutima alina byakwasaganya nange nina byenkwasaganya naye ng'era mufunayo akadde ne mukola ki ne muba wamu katusokere ku luyimba feefe Part 3 history nagitadde baaba idea eyo gifuna otya idea ya history nyumirwa nnyo ebya politics naye tujja kugendayo bindi mu kale siringa nze mbu tebinkwatako bindi mu byandya kati information inatunudde nga nno batono abagimanyi ekituufu ayinza okuba musobola abagimanyi naye nga tebabadde tebabifaako babadde tebabifaako abantu tebabiwabudde ekituufu yamaani tebamanyi ba president tubadde n'abameka mu ggwanga bavuddeko batya abasinga ba president ndowooza abali famous Amini Obote ne Museveni ndowooza abasinga be bamanyi era yeekanga wagenda okusoma yafugayo mwezi naku 10 myezi 18 myezi biki kati mwana nawulidde nga information nga ndaba ntuufu okubeerayo eyo mu bantu nga bagikola ki nga bagimanyi ate bw'oba ojjukira Masembe edda twali tusoma political education nga bagala bata political education oyo yali nnyo ku politics ekituufu okitegeera ne batuuka ne bamukola ki ne bamugjawo kati bwe bamugjawo ndowooza information eyo nesaanira awo kati tubadde nnyo mu history w'eri Putin bikyerere Hitler ba Napoleon twebuuza wano waffe tulinawo kati ndowooza gye najje passion n'okwagala abatakimanyi nabo bakimanyi yamaani eno pati yakusatu tufulumiza yasooka nasooka n'enfulumya eyasooka eyalimu Evelyn Mike yamaani interview part 1 eyo nali neyogerako ku bulamu bwange nga nze bayo yange eyo nenjubawa interview part 2 gye bayita Uganda empya nga mbabuuza Uganda enkadde oba Uganda empya gye nali ne Nimrod big up Nimrod awo ogenda otugatta yamaani paka watutusiza wano ku yokusatu n'otusunsulira ne mbasuusulira aba president wakabana bameka batandika ddi eyasooka yali ani mpaka kwaliko kati tunoonya president wa 10 ontunuulira oluyimba luno ng'oggyeko okugamba nno wayimbye ebyafaayo bya Uganda ne wawo pati ezimu nga zaavudde ddala ku mutima feffe tetusobola kufuna nga tugaa kati akalulu kakasalewo Uganda oluyimba mwana lwabikulaze abatakimanyi kabakimanyi mu Uganda yakafuna ba president 9 nga bafuze batya 9 mukyanga omanyi ba president 9 abantu no bamanyi tumanyi abantu bamanyiko omuntu owozabamu bakafuna ba president 9 naye teri yali avuddeko nga abantu be balonda mwana gamazima bankubya akalulu kanzire ewange nkiringa nga bwe twakubye Lukwago ekitegeera nkufuna kati ekyo tekibangawo e Uganda buzibu buvaawa kweyagaliza buzibu buba mu bakulembeze baffe naye kizibu kya Africa yonna
abakulembeze ba Afrika otugana tunoonyereza Afrika ogenda olaba nga akatiba bali mukamu entebe ya Afrika yawooma nnyo erabika n'esukka omuye ya Amerika engeri gye wewoomamu Amerika munnange erabika ekaawa ate ŋŋambe ki entebe ya Afrika erabika yawooma eno yewooma nnyo singa ez'endala maama naye kati tugenda kukola tutya ffeeffe abantu balonze tuli mu nnaku ffe abalonze ekyoba omanya tulina muganda waffe onansonyiwa kamwogereko liri pazo yavuddeyo n'agamba ye yakedde ku makya n'agenda emakindi n'abalinda mmwe mumwegatteko babanje mbu temwalabise lirupazo abanja kiwaaki wa NRM abanja kimbadde manyi bagamba be bawangudde kyeka badde agala kubanjizaako abanuupu tebawangudde ye gye yabadde awagira gye badde awagira balaga bali 71%. Kadada ayagala kubanjiza kiri lupazi bwe yadde ayagala mwenna mwabagaa tugenda kabanja bino si byakatemba yamaani saagala namwogerako tetumwogerako lupazi tumuveko nsonga nene nnyo okudda kugiteeka kwani kuli lupazi lwaki abantu abamu balowooza tuli mu bya just anti kyekyatwawuza emitwe masembe buli kimu era n'ebya Yesu waliwo ababizanyi n'ebya Katonda mulimu ababizanyiramu towulirayo bazole ya Katonda naga akatangenda kuŋŋamba ki talina kyaŋŋamba nga naye yabifuula bya just kati ekyo kyekyatwawuza emitwe munnange buli omu aba alina engeri gy'alabamu ebintu naye we tutunuulira musical ffeeffe engeri gy'omutambuzaamu ani ali mabegawo batya pushi kuba peni tumanyi peni yiyo management toddanga mutwanjulira ndala management nkolagana ne mikwano gyange yamaani kwongerayo era kirooto nga bwe kiri bwe twatandise tugamba oba weetaaga abakukkirizamu bw'okola ki bw'otambula nabo essaawa zino ndi ne bakyali bange LMS yamaani ankojje nkufuna ndi ne Jamaalu wange omumanyi Jamaalu ye wakukido waliitavaawo ndi ne Ranks show master wange yamaani kugoba kirooto obimanyi tebiggwa kyekiremesa otunuulira kati katuwa example ddala ku kibiina kyo tetugenda kwogera ku byabalala kutunyiigira kati katwogere n'omuntu FBM kyekikoosi kyekiremesa okubeera ng'ekikoosi ekyo mulimu abayimbi abalala ensonga nene nnyo masembe nsonga nene nnyo ndowooza inatandikira ng'ombuuza lwaki nze ndi mu FBM lwaki siri mu kibiina okwanguyiza ono kubeera nkitwala ng'ekikoosi ekigenda onnona bakyali bange nange ekintwala mu kwambuka waggulu nga tukozesa ebiki ebitone byaffe kati bwe ntyo bwe nnyinza okukikunnyonnyola yamaani eyo FBM kweyambako kusitula bitone ki byaffe ye base kyekikoosi anti ekikoosi tulabamu Kabejja CEO nange ndi wa mukisa okubanga munda bakyoba si byangu ekikoosi anti mulimu Jamaalu mulimu n'abakozi bangi kati ku kyabayimbi kati tudde ku kyaba ki ku kyabayimbi ekyo kyombuuza mbu lwaki mulimu nze eki nzekka bwe njagalidde nange okusooka okukuzza emabega ntuuka otya okuba nga ndi nzekka nkole na kyange otuukayo otya lwaki olowooza saafunako weweekwata mbw abalala abakola ki wagezaako ofuna weweekwata ku bibinja ebyenjawulo golowooza sigezangako mu bulamu bw'ensi eno ffenna tugezaako okitegeere naye omaliriza gy'olaze nga bwe twatandise ng'olaba ate oli alina kirooto ki kirala oluusi ng'oba mu kirooto kyo mu kirooto kye gwe toliimu okitegeere kati naddala ebyedda ebyalingawo twalinanga nnyo zikkulu kituufu owulire kati ate kkulu
zaawukana neziki nezirlebo kituufu okitegeera kati nze FBM kyekikozi naye saagala ebeerenga kkulu. Lwaki? Kuba nti muba oba nkugambe ntya muba mu biba bya vibe kulu biba bya vibe ndowooza okitegeera mbu muvibinga wamu just naye nga ebirowoozo bimala ne bikwatagana kati awo ebirowoozo okukola ki okukwatagana n'okutandika okunoga ssente ne mutandika n'okugabana mbona afuna zino ona afuna zino awo biba bivudde mu kkulu okitegeera kati eba lebo byebiri professionalism muba mugenze kati kubaki professional kati nze ebiseera ebisinga gye nagezangako okufuna chance byalinga bya kkulu era ne kati era kyekitulemesera sayininga sijja kulimba ebyaddala tuli nnyo mu bya kkulu kuba abaana tebamanyi bya kusayininga okitegeera tebabimanyi mbu contract ziba nzito tebabimanyi tebasoma tebabigoberera ffenna kale tulinamu ako ka indiscipline oba oli watunula n'alaba nga FIFA amugambye percentage ye eriwo eti alabira ddala nga ekyo nabyo bibaawo okukkiriziganya okukula kale oku understanding a business on the professional side mbu kati gwe nkukutte nkutaddemu kino na kino na kino nange ngenda kuddizaawa wano na wano na wano okitegeera zensonga ezimu lwaki weesanga nga omuyimbi ali mu kibiina oba yekka ate nno nga taba yekka oba n'abayimbi bangi abakwetoolodde kati nze nyina bangi naye saagala kutwala buli saagala kukeera kusooka mwana musibako kintu kyaki kya FBM weebale ebyaddala kumulookinga musiba miki kitegeeza obeera n'omuyimbi ye nga alina okwesalirawo mbu kati ekibiina kino gw'osooka n'okyeterawo mbu gwe ane ekibiina weekiri naye gwe mutwe gwe feefi kati oli omulala jangu nga boyi wange oli waddembe okujja mu kibiina ne tukola oba gwe okujjanga obuzinga boyi wange n'ombongako era kati wawa tolabawo wagazi ate zisanze waabana tobalabye weebali bonna bayimba kyekiri kyenagambye nti beesi yakusitula biki bitone kwesupportinga kuba ffenna twatandika mu kuyimba ekisinga okuba obuzibu wokyamaawo ng'otandika okufunako wokyama mbu mbeeraawo kweyo studio mbu mbeerako awo kweyo studio ne bampayo chance nenyingira studio nenkola ki oluyimba okitegeera wakyamawa nze Mukama yabinkolera mwana kuba nagaana nti buli bwe twesanga tulina okudda tugenda mu maaso ne tuddako emabega nze Mukama yabinkolera ngenda okuva mu ssomero nga sister alina enubian okitegeera kati nubian nga nkonectinga ku studio Fire Records gye nasanga n'essimu nga naye ayiga ki ayiga Mukama mwana akola ebintu okitegeera kubeera sinze yatuma sister munoonya nubi Mungu yasinga omumanya yabeera ne plan beyagadde laba ate era ngenda ofuluma ku ssomero nga kikwanguyira ng'eyali kyali wange gwe nasoma naye akubye hiiti omutujje boola n'ogamba boola ebintu kati ne binnyanguyira ate olowooza nalemerayo eri mu faya nalikodingayo wadda buzi makindi ewa omutujje ne tukavuga otutunuulira banno be wali nabo bagezezzaako okwaniriza mu bulamu bwabwe batya oba nga we tutunuulira mbu Gravity yakwaniriza oyinza okuba waliwo ebyabaawo tutajja kugendamu otunuulira gwe naawe olina banno boogezezzaako okwaniriza banno abaakusukulumako abamu mulimu bwe wasemberera oba mulimu abaagamba gwe Kafeefo ngamba ki abaakola ki ng'otandika janeyo mulimu abaakukkiriza muli bagala tusembeze ng'oggyeko Gravity ne muko bangi nnyo anti kati kitegeeza Nubian bwakukkiriza pulezida aba alina okukola ki kati pulezida yanzikiriza okitegeera big up Mr. President okitegeera n'akakisa kukola ki n'okafuniraawo Gravity andeeta emakindya nzijukira Charlie yasooka okunjagala ennyo yambeereramu na nnyo ng'era nvudde wa Gravity
alwaina era yambeererawo nnyo bamuyita Tipswizi. Tipswizi bangamba abeereddewo abantu bangi. Tipswizi wakabi boy kalina omutima gwakabi. Nze yandaba lumu naggwabidde n'abuukirawo kyaliwa. Ebyaddala kati ngenda okwawukana n'omutujju nga sirina ngeri gye nzija Makindi nga sirina we ntuukira nga bwe mba nzize Makindi. Tipu n'agamba owaayi. Tipu n'agamba naawe onsalangako ewaka waawano. Ojja ne tukiringa. N'agamba ne ku kito tujja gendanga kuza Big Talent. Nantwala nga kuza Musuuza. Tuuke wa Musuuza. Musuuza abuuza ate Fefe storage. Eri navuddeyo. Olwo kiri kitya? Ngaki? Twasooka kugamba owaayi wadde show za Musuuza naye mukoze mutya kajja. Ate nga njagala kajja kaaki. Nga njagala kajja kaaki. Kakubeezaawo. Nze nali mbeera wa maama. Ekituufu. Waka. Ate awo stage gyeri gye nayise ya nasale oba opatalaga oba tusaba ssente. Kiba kikusanyusa okulabako obulabi kuki? Ku stage. Abantu bakulabeko batandika okumanya bayige music wo. Nkufuna. Tipswizi nga nteeka mu motoka ya Big Talent ng'omukulu Musuuza akoonamu. Agawaayi tewali buzibu. Abali emabega nga bavuuvuuma. Mwali buuma. Tebibulamu naawe. Ndio ekikono kiri buli wamu. Tebibulamu. Ngaabuuza ate kakyako. Ng'ate oyo. Jjukira wali oti. Nali katono. Tebayagalako olumu okuleka. Oba Tipu yagezangako buli ekisoboka. Tipu nga bw'atuula nga yagamba tuula. N'atuula. Abalala tebanyega. N'agamba kati nga baayogera. Nga bavuuvuuma. Naye era kyabaawo omulundi ogwo gumu gwokka the first day I went there. Obimanye nga mwamanyira super custom yammwe kubeeramu bantu bwe batyo omupya n'akola ki? Oli amagulu n'awanika n'akola ki kati omupya balabira ddala? Omupya abaalidde ekifo. Aba abanyiga. Era baavuuvuuma emabega Tipu n'agamba gwe tofaayo. Musuuza naye agenda owulira okuvuuvuuma yakyuka bukyuse n'ambooza n'agamba Fefe storage. Mugamba navuddeyo eri omukulu. Kwested. Njagala kugenda ku mirandira egyange. Ne tugenda ne tukubalaga. Nkwewunyiza Fefe batono nnyo abasinga obungi aboogera mbu gundi oyo mu kalya yange waali. Nze Mukama boy Mukama abinkoledde abantu tebandazze embwa. Nze siinaayo gwe nnemerako mbu yandaga embwa. Simujjukira namujjukira sijjukira yandaga mbwa. Ekitujju kya nnyamba. Ekitegeera wadde nange nakiyamba naye nakyo kya nnyamba. Yali buli omu yakwatirako munne. Yankwatirako nnyo. Industry sandi gisobodde. Ebyaddala. Kitegeeza mu kalya y'omwebaza. Mwebaza nnyo. Big up sebo omutujju. Big up. Naye wajja n'agamba okuneebaza oneebazizza yonzikiriza alimenya njagala tukolemu wali bato. Ate ayagala kumuggyako okumwebaza. Anti mu bato ate temuba kwebaza. Bato eba bato. Bato eba bato okimanyi. Kurukuta. Nzoka n'endeega. Eyo tuve nayo. Ate jjukira rap bya bato. Eba bato. Bayinza mutwalira ku oxygen. Teraba mbajja n'ennyimba ze. Soka ne nkuba instrumento. Bakubiza freestyle. Instrumento nga zituuka butuusi wali bascratchinga mu scratchings. Nga tonnakwata ku zino ze bamanyi. N'osooka obijja mu mutwe wo. N'ebiyinza onyuma. Lwaki temukikola Fefe ekintu ekyo? Oyinza obutakikola nagwo kale ne tugamba mbu gundi yo. Nze nkikola naawe. Gwokuba freestyle. Nekyengezako gamba mbu ate freestyle ekinkubisa freestyle ekireeteza freestyle mu rap bintu bya bato oba muba waba walina okubaayo bato. Kituufu. Okitegeera kati element ya freestyle ekola nnyo mu bato. Nkufuna. Bato eno ebuze bubuzi agiteekamu oba tebasobola naawe okukkiriza bato. Tebasobola. Abakuba style oyo? Tebasobolerako ddala. Ate Uganda tulina omuze gw'okwetya Masembo oba okimanyi? Ekituufu. Okimanyi? Tuguyina nnyo. Olaba tetusobola kuba na rhythm y'emu. Biri ebyaba Jamaica. N'ekyo nakyo era mbadde ngenda kikuwa. Okitegeera mwe mwenna ne mutuula ku ngoma. N'ateekawo engoma nangaayi. Oli waawulirira mbu Kafefe mwekali. Agamba mukole ebintu byammwe. Oba n'awulira mbu
oba ani omulala oba kamudula mwekali ngagamba mukole ebintu byamu yene iyo engoma gye wakuba who is who abantu gwe yabawa olukusa oba just bo bayagala kwanukula bwanukuzi bayagala kunnyanukula kati tolaba bwe ebyanyuma okitegeera nga si byantalo competition yakweraga ku kaza bomanyi obozze no gafefe alinga kano agwamanyi muyiya kintu abawagizi we bali bo banyumirwe okitegeera n'abaana abamu bakwebazaako kuba tulina abamu be tutumanyi yali who is who kituufu naye tebanneebaza naye era sisuubira mbu baneetaaga okunneebaza kuba nange saakikolamu nkipanze kibakolera byali bya Katonda ekitegeera kati balina kwebaza Katonda kyogaa kati fefe wetukola wano interview kuba okimanyi nkikola nnyo ne tumaliriza nga mwana weebale nvaako ki jukira nagambye tuli mu hip hop byakwezalawa akwebaza abaawulira obuyinja abulesa obwaki nakwata interview nagagamba kuba wanneebaliza era mu maaso eyo wammanyirira mbanyinza okuba mulayini ono nze yamuwana oluyimba olwamuleeta kati byebyo talina namaanyi teyeereeta kyekyo ekitiisa okugamba who is unawaguzaawo naye senga fefe kaleta idea osanga babisirikira naye era ebituufu biba bimanyikiddwa kati nze akugambye byogereko era abakimanyi bweri tubamanyi mbundi wasitukirawo mbogere ate naawe otidde obogera bogere kati gwobatiraki gamba Jimunula gamba Rachel naye gye nti nze yamuleeta teyaliiwo musajja watu yaliwo namuno omuwuliza gwe mwakuba naye style yemu eyatta ente ng'asunansuna ndudde yatya simanyi mwana ndaba takyafulumya takyafulumya era ki nte takyagisuna naye yagitta alabika yagana naye ngaebyo ebya music masembe mwana ekitegeeza alabika alina business byalimu ebirala omanyi mu kuyimba ate mulimu akagambo basiiba batugamba kaliwa buli bosanga oba abagagga oba ki oba n'abantu beera babeera bakugamba mwana ebyo ebyokuyimba ebiwangaala mwana funayo ki eggeze eddala funayo eggeze eddala nekyo ekitegeeza tukuwa respect mwana eki anti mwaka ku mwaka waliwo oluyimba mwana bya Katonda w'amaanyi Katonda w'amaanyi kati Victor ayinza okuba ali kubeera yali ayagala ebintu bingi omujjukira yesimbawo nawe byali bingi yesimbawoko nakola ki alabika entrepreneur mulungi namulako ku gaali ya Kamiiri agatta ebintu bingi yaffe tulina kyetwesibako eno kyetugatta amaani omwana omuto ajja kujja ave ayagala okuyimba ag'emwana kafeefu buli mwaka kaba ne iti kakikola katya agenda buuza ekibuuzo ekyo consistency boy omundowooza omulimi abeera mu nnimiro ow'ebikonde aba mu bikonde muzoowe mu jimu ng'alikola omuyembe mba mu studio anti nze ngezezzaako ne lwakiri njagala feefu ampe ku magezi engeri gye nsobola okimeekingamu nkugambye ekisooka omulimi okukikuba abeerawo genda olime nkumbi tekola terimba pasita Bujingo okukikuba abeerawo mu kyaki n'asaba yatandika Sunday service ze nga tezikwata n'agamba kati kabadi ki era nga akabadi kali mu kulemezaamu kati boy akabadi konna kulemezaamu nze nange siva mu studio amaani iyo omukyala wali weegomba mu buto bwo wamutuukirirako gwe wayimbako ne mu luyimba Juliana simulabangako byakoma mu bifaananyi namulabyewa naye era saamulabe era nobadde ne bakyali bange nga tuwakana nga tugamba wamulengedde kwe kumulengera wamanya namulengedde twabaddeyo mu kuziika kwa
kwa mama ani mama wa fake mama wa Haji Chali wange Haji Lumala bambi ala mukama amugumene mama mukama amwecho mule ekyemirembe jiwa mulengeredde ne wali serious oluyimba oluba yali vibe yali vibe byadda naawe ebintu nagera tugera ke mabegale tutako maaso sebo mukazi wa maanyi oyo nsabidde era buli musajja wa Uganda ya muliko ya maanyi omumanyi kanywa mwozi respect weri ajukumye baba nina wera tulaba mu regime yo Fefe Buso musanga mu ntalo yakubye gundi sekiwulira era nsaba oleme kiwulira amazima ebbanga limaze ne Fefe siwulirangayo neweeba ekikoosi siwulirangayo ekikoosi mu kiina gwe kyakubye nze sikuba muntu boy newembeera ne bakanyamaana okubira omuntu manjagala bakulekera abantu naawe bakubemu twayingira byakuyimba masembe abalwanyi nabo mmanyi gye babeera ngende Lugogo Mwalena n'okiringa wooti n'olaba bakyali bange bangi babbondya kati nze ndi Kibali ngunyumisa buki ngunyumisa kadate mwemba Kibali nzaati ate ntalo wooteekawo ndaba kibate kati ate ow'ebikonde bwanajja naate yanayimba nze omuyimbi nwana ow'ebikonde ayimbe kiba kiralamu okitegeera kati nze boy manjagala kunyumirwa kunyumisa buli omu aveewo nga kyekyo wagendako mu kolabo ya bakadde bafe abaatusookayo n'okubamu lwaki rigimu yo naye tobakuŋŋaanya n'oteekawo idea noga mujje tukikubemu bo bali baakuyita naawe kimmanyi teweetwala ate engoma yali yaddala bantu bamputtu batya tuli bamputtu nagambye kyekyatwawuza emitwe buli omu ensaba agiraba bubwe okitegeera kati era okudrivingira omuntu idea yo n'agipiikinga n'agyegattako era nakyo kyakusabira Katonda mutegeeragane naye oli akikola ekyo akikirize aleme kwepima wali okigezezzaako tolaba nnyimba zenkole ennaku zino ez'abangi nga nze alina mbakubira ne mbakolaki nembayita naye nagambye rap kizibu era neewunya abo abasajja mwezi ennyimba twetaaga tubabuuza eyabayitanga gwe baali bawa ekitiibwa nkufuna okitegeera kuba baali tebeeyita sigamba ng'oli yajja buzi kati tulina sooka kumanya ennyimba zaali z'abaani oto okitegeera kuba nze nga luli bwolaba olulimu Kapeke Spice Wininwaji Dax Vibes project yange Fefe nze yabayita biri kimu nga mwana mujje ne bakkiriza Mukama n'akituwa kati njagala kumanya eri project yani zaali olowooza za kuba mpulira Mr. DJ ya Swang Zavin kitegeeza Swang ziye yabayita si ya muyimbi mbwa omu ye yayita bayimbi banne Wisosongo yani Locomotive natwa tulina ojibala yani naye erabikera eyinza osanga nga ya Swang kituufu osobola osanga nga Swangs ye yabakuŋŋaanya nga ye yayinanga amaanyi agabakolaki agabakuŋŋaanya kizibu omuyimbi okuŋŋaanya bayimbi ki banne bantu beepima wakuŋŋaanyiza Spice n'okuŋŋaanya Winnie n'okuŋŋaanya Kapeke ndi wa mukisa kituufu ndi wa mukisa naye kati mu rap wekibeerera ekizibu nakugamba ebiba byaku hip hop music wakwezalawa tugikole engoma nga yakwezalawa anti kati nkubiraani nina nange mu ba hip hop besitasobola kukubira Gravity nsobola omukubira naye tasobola bbibaamu nkimanyi tasobola lubaamu oluyimba ayinza okugambirawo saagala nkasobola Fefe nenkubira nekubira nenzigirawo nembawera anti Fefe naye omwe lwaki ngambye Fefe kumambu ne Fefe oli ayinza okukkiriza Fefe n'agamba ye Fefe ali redde Fefe ali redde ye
jukira nze ayita ate ziyinza ayita nga sinaba ready anti oyinza okuyita ne bagituula mu bambiganye fefe musibo awo bo nzijako karibu oyagala okubeerawo okajjako yamani Fiki muyita naye sisuubira mulimu bibiri nsobola okuyita naye gwe nkuyita ojja Rachel kolezi kuvirwa mu buli n'ataaka abaalya simmere ya lumbe Rachel bonna gwe kyobamanya nze sina ani gwe sitayita kati tukigatte jjeno mulimu gw'otasobola kugamba g'amazima bano bonna bakkiriza noga naye g'amazima enegenda kuzitowako nkugambye bonna buli gw'owulira ngambye muyita naye nga tagenda kujja aba alowooza ekyo bweyinza ozitowa bino bya rap boy kusuula layini si bya kuyimba si bya kuyiya kikorasi si byaki kati kusuula ki layini era batono aba bagenda ojjibaamu kati mulimu abatali ready vuganya muki ngani nkugambye fika abatagenda kujja gwa bita abatagenda kujja the legend akulukuta ayinza okujja ayinza obutajja yepima akulukuta ali 50-50 ayinza okayaka ngene nkulukute naye naaga naye gyendaga naye lwaki naye era ayinza okujja wali oyagaddeko kugenda ewantu n'opimamu nogaa naye balakisi gyempitako kugendayo newepimira mukuba olwaya kati kagikubire wano ekibuye ogikuba enkyungwa noddewo olga waayi sijja kugenda yamaani sekiwambu baagala ebyo ebya bisaifa kyokka ate binyuma otunulira ngenda gipangayo gikole ne bannaavi abo bababa ate bo bakkiriza abo bakkiriza nina gye nabako gye walimu ne bannaavi ani yayita oba olo amusi olo ne naavi ampita nnyo nange muyita ekituufu kuba nkulaba nnyo mu konsati zo ajja muzize yamaani oba tukube oddemu okube bute eŋŋoma eriwa yonna ogiteekewo nga rhythm nji ate olowooza huizi nali mbagambyeko mbu rhythm yabafumita bw'obagamba mbu rhythm era tebagikuba fefe Abannayuganda beepima gwe ne kamiliyoni yakatuteera rhythm abo nalabye omu ye yagikubye mwe kennyini ogampadde nalabye ogwo omu yekka ye yagikubye yekka Bafana nange njiina olinayo gy'olinayo wagitaddewo nagikubye eyo eya Kamiri kuba omuntu bw'abawa rhythm oba mulina just energy aba sigambo oba ogamba oba beef oba ki yagaye kuba gwe kyowulira tunyumirwe sikule ndo tonnagita fefe sinnabagita mbadde njagala njirinde era girinda wakati rhythm naye nga tubikubengamu birhythm oshagira ndaba bigira tugire mbadde njija kye twali tulina n'okutandikirako kuba wangaye bugambi jangu ku sheero ne kasanda ye fulaga kabadi ki akogamba waye fulaga ku mulyango tevaawo kwagala nsi eyo yamaani gwe tewatyamu okwagala ensi yange natyo okwagala ensi yange omanye emigo gye tufunye ku fulaga eyo fefe olimu ewaffe tezikyaliko bazikunyula nze ajagala tankuba kati atankubira ki nze tonkuba boyi nze njagala ggwanga lyange agijjawo bujja mirembe ate nze nwana naawe nze nagambye ndi muyimbi sikola ki tolwana naye ate fulaga fefe tusooke tudde ku kintu kya fulaga ekyo yansi kyokka ate emigo gye tugifuniddeko nga mingi ndowooza eyagitutumula gwe batayagala pulezidenti wange nkufuna yamaani naye nga nsuubira nabo tebandi kibaddeko na buzibu tugendeko ku kikolo ekyakoleddwa ku maama waffe wabirabye feefe yavuddeyo n'atunnyonnyola buli kimu Masembe gwe kyomanya mpawo atali kaaba wano
Awa talikaaba. Eyaddala. Kuba Sajja yabiyimba byonna n'akugamba ngirizibwa ne muvulako ne gye mulopera ne gye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya. Kituufu. Ebyo mwana. Kati maama waffe nawagenda mu mateeka abaliyo. Kati aloopa abamulumbya ate nga bajja alina oloopa. Ekikola kye bamukoleddeko. Mujjako engoye. Mwana. Ki? Mwana. Noma ekyo kitegeeza ffeefe. Omukyala nga abasajja abatamulinaako buyinza ku mubiri gwe ng'ebali mukola ebyo ebintu. Mwana nkivumirira ne se kuvumirira yenna teri muntu yeetaaga kuyita ki mu mbeera bw'etyo. Okitegeera naddala nga tuli mumenyi waaki w'amateeka nga weekuumye okuba omuntu ki omuntu mulamu omuntu omu yennyini nnyini good citizen alwana n'okukyusa ensi ye nkufuna naye era munnange musajja yagamba in the end we shall not remember what the chief but the silence of our friends. Tetulijjukira abo abaatutulugunya naye tulijjukira nnyo abaasirika ne batunula nga batutulugunya nga bali batutulugunya. Kitegeeza naye tukivumirira kuba ekikolwa ekyakoledda tukivumirira okufaako obufi omukyala n'abakikola nabo bakimanyi masembe mbu kibi oba bwe tebeefiirayo nabo bakimanyi pakati pulezidenti aliira ku nsiko eyalibadde waka ne famire gwe tolaba bintu bwe byesibye biraba tobiraba biraba feefe gyetulaga byalibamu ebirala gyetulimu mwana kati nze nasasula ddala n'ekifo kyange ekya konsati naye baagana okuddiza reply ndaba mudu gyetulimu gwe kenyini ogamba kati nteekeyo aba mudu gyetulimu nange eddeeti ddala kiggwa okyasabira pulezidenti wo okyasabira ggwanga ate oteekewo konsati kugambye nasasula dda kuba otera kubeera nga jjukira omwaka oguwedde saakola kitegeeza omwaka oguwedde wasasula ng'oyagala kukola guno naye kyokka ensi gye tulimu ali mmanyi Uganda empya tugenda bamasavu kati laba first lady olaba balumba first lady kati gwe Nankinga ali eyo nalabye n'abakazi abagambye mbw alimba abakazi nange buli nsi eno nagambye ekyo kyatwawuza emitwe masembe bingi nnyo bangi nnyo abali eyo abagamba tuli mu katemba tuli muki mpaka blood mpaka katemba lwanaatuuka ewuwo naawe n'ozannyamuuko ku katemba nkusuubiza gwagamba mbu tuli mu katemba naawe katemba alituukako ewuwo likololo lifuuka omuzannyi wa katemba nga tonnafiirwa oba tonnaba kufiirwa totegeera bulumi muntu oyo abayiseemu tumala kwekoona ne tujjukira okukola okubuuka kati bro teri atagenda kwekoona ku bino pulezidenti y'omuwulizaako ojjewa kuba kati ali ku dduka ojjewa naye yakola musango okwesimbawo feefe nyina kali akayimba kange ka Uganda empya nagamba lwaki tebabijjaawo wakitugamba akitegeera kuba balaga webiri naye balinga abatayagala bikole ki bibeerewo omanyi abantu be baayodde gwe masembe bakansala bonna bayitirivu nze nalikaawo ku gundi ku kooti omanyi kino ekimotoka kya poliisi kino ekinene nga babaleese babapakidde omwo nono nga kijjudde kiti babaleese ku kooti mbu batujju kati ennaku zino naffe kennyini tutya n'okwogera simanyi tuli seefu sifeefe teri ali seefu bro
teri ali safe oba oyogedde oba toyogedde teri ali safe era ne bw'otayogera lumu ojja batambulira bubi balabe bulabi nviiriza jingu nga mbalabikidde bubi bamuteekeyo ezo enviiri eza agende kitegeeza ffenna oba oyogedde oba toyogedde naye kale bwe totyamu ffeefe okuteeka fulaaga kumpi kuno kati ntya Kimasembe naawe tonalaba kintu kyagudde kubala mulwanyi kituufu ndi muyimbi anti bagenda kujagaye kaa chini toa viatu kati nga nkoze eki fulaaga baba batidde nnyo naawe Masembe baba batidde nnyo ebyaddala baba batidde nnyo ffeefe wagendako mu campaign gwe nga gwe kikiwasi kuba ebiseera ebisinga otera okulaba nga obadde okuŋŋaanya abantu naye nga abantu bobadde okuŋŋaanya okuba muziki kugenda oyinza okuba ebirowoozo byawe tobitegedde olina ebirowoozo by'abantu ebimu bye wategeera mu campaign ezo zobaddemu kuba sijagamba tokuŋŋaanya kuwolede show concert obadde obakuŋŋaanya naye ate kino kibadde kyanjawulo ku concert abantu abadde bajja nga bajjira mu bulumi olina ebirowoozo bibategeerako ku baganda baffe abo olabye owulidde ekyo kigambo kyoyogedde abantu babadde bajja nga bajjira muki mu kunyigirizibwa mu bulumi mu kunyigirizibwa ekyo kyokka kibadde kikulaga ki embeera gye tulimu abantu gye balimu nkufuna ekitegeera engeri gye bayaayaanira enkyukakyuka ne pulezidenti waffe yonna gy'abadde atambulira abadde akulaga ensi yaffe wawe ekolaki weeri ebitundu ebimu obiraba gy'abadde atuuka kituufu nga tebannalowooza nakukolaki kwezuula yadda ekitegeera ng'osanga omuntu musajja wattu embeera gy'alimu abayimbi abasinga bwe twasinika mu paliamenti bonna obasalawo bakuba endongo energy weeri oba speed nnene okuba endongo bati okudda mu mulimu gwabwe gwe baalimu be bamanyi wabula sijja kulimba be bamanyi naye ekirungi buli omu amanyi mbu tebaabakubye kalulu baababbye buki bobbi bababbye bubbi kati biriko wakati waabwe na Katonda waabwe oba tujja tukwaseko Makindi bati tukusindikeyo mu paliamenti muyinza n'okunsindika bali ne bataasiima ekitegeeza ekyagudde ku baganda baffe naye kisobola okugwako ne tukusindika mwena ne musalawo mufeefefeefe naye wali mukagamba mbu asembayo oyo n'agamba ayinza okulangirirawo erinnya agamba jju kyekyali kigenda otuuka ku muganda waffe balimu ezo wakalabye omanyi ebbanga lye baamaze nga tegunnaggwa era balimu ezo naye agenda ali enkoko ye yayise ku lugwanyu gwe kennyini wagwo gwabitandise mbu wakirabye ekyabadde twalonze lwakuna netutuuka okimanyi aka pulezidenti kayanguwa okubalibwa ak'ensi yonna mwana Masembe nze nago sikyayagala byogerako sikyayagala eyo mboozi gyogerako lwaki feefe bimalamu amaanyi yaddala nenganyenyi tuddeyo ku music feefe music omulaba otya tuli mu 2026 energy abaana energy akyali mutono ng'olaba omuyimbi ate oluyimba tetuba tuteredde paati firi nze nzekka ate abalala waliwo omuyimbi eyatadde oluyimba olowooza mbeera biri bye tulimu ekitegeera olaba wootera oluyimba nga tokola nga tolabaawo bw'abantu abagamba kudigida biki naye era pulezidenti yatugamba mu buli mbeera tusituke tukole ki situka tutambule kati era tujja tutambula mu maani yamaani ne energy weeri teriiwo naye era sisuubira mbu option kuggwamu maanyi oba nammwe bye muyimba abantu tebaganya tebitegeerekeka batya anti w'osanga oli asobola okujja n'agamba
kati oli ajja n'ayimba kisododo oli asobola okujja n'ayimba kwegamba muganye okuteeka art mu mulimu gwammwe. Oyo naye art n'ekisododo art ssebo balunyumirwa ekisododo ssebo wadde era waliyo abatalunyumirwa abamutwala nga valuga music naye era waliyo n'abali valuga nga nabyo babinyumirwa ate waliwo n'abanyumirwa obunyumiza ekigambo nga ye takitegeera kisododo wankulira ekisododo kibogina ekitegeera nga ebyo ebigambo ekitegeera kati art taggwayo kyokka music yafa teyafa music tafa naawe afa atya music message temukyaziyimba Feefu message ki gy'owulira ddala n'ogamba kuba kati w'otunira ennyimba za Feefu wadde oyinza okuba okulukuta naye ng'era oluwulira weba laavu ogiwulira mbu laavu abalala laavu togiwulira laavu yaabwe ogenda omaliriza agukubyewo ogunene abo abayimbi gye bali ab'okukubayo ogunene ensi nabo erina okukimanya abo nabo balina okukolaki okubeerawo era balina audience yaabwe nga pornography waliwo abamulaba okitegeera nze naawe tetumulaba okitegeera naye tulaba pornography simulaba okitegeera kati ndowooza ensi ndowooza erimu akatale ka buli kimu just gwayagala ono bwe batoyagala awemula wuliriza baffeefu anti ogenda omaliriza mbu awemula ono asinze baffeefu amaanyi kisinzira gy'obirabira ango gy'obirabira kati era omulabi wa pooni akugamba kano ka vidiyo ka pooni kakuba okitegeera era bw'ogwa kwatali wa pooni ye aba tabirabangako wadde mwe muba mu butambuza mbu kano kaatambula Shoni ye mupya Shoni style Shoni yatuwadde exclusive Shoni exclusive ye mupya Shoni ne Feefu tuve ku ky'obuyimbi tudde nga gwe omuvubuka social media eno tetuvuze nnyo speed ng'abavubuka tuvuze ng'olwo obuzibu buva ku ki twagazde nnyo okukola amangu erinnya kirungi si kirungi kirungi si kirungi anti olikoze otya era ligenda wangalayo bbanga ki byatuvuzeemu speed naye era kirungi abantu baali siro nnyo ndowooza fayini baali siro tubale abazze mu eyo kutuwa butambi kutuwa social media tugibalaako bibi byokka n'ebirungi bibale kwebiri ne tusookere kwebi obutambi aba obutambi munnange simanyi kati tuli Feefu ng'omuvubuka singa Feefu omuyimbi naye babuta baagala balina akagambo ke beekwasa simanyi obako ojja katukubiremu oluyimba ak'essimu baagibbye eyo tuni babako amasimu baba nabo mu masimu baba nabo nga babwe rekodi nga bweyerabako weyerabako kati okafulumya simu baagibbye kati tunyweze security y'amasimu oba tubagaane ku kwerekodi amazima sitegeera kyenyiza okugamba Feefu nawe oba otya oba owulira otya ng'akantu kokafulumya akatambi boy olaba oba otambula butambuzi ne bagamba ekintu kisaze esaati n'owulira nga oswala ng'esaati eyirise naye kati wali abaana bweyagala bo bakuweerawo abaana banyiivu kuba enta gye bataamu katusabe 226 birebe ebbaamu Feefu wali oliddeko ku ssente za gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri ki kuba ndi muwe wa musolo ng'oggyeko gamba muno wagenda eggulu era n'otukubira n'oluyimba gye sitaali ate ssente naye ng'ebitambula bagamba Feefu mbu General Salim Saleh yamuwa omugaati omusava ennyo oguliko ne bbulu bandi n'akacaayi ng'ate kaali kaamata
Olimba yagumpeera wa mbwagugabirira ggulu olimba sigufunangako ogwo sigufunangako bye najja ggulu najjayo lugambo nojja n'olutuwa nenzija nendubawa nga ndaba teri kyakukukusa kiriyo kitegeeza bagamba mbu omukulu yalya n'okunywa sinywanga n'okunywa sinywanga naye webakuyita okukola ki bakwokyeyo nyina ebintu ebiyinza okumpeza ssente ng'ebiriwa nga ki katugeze ng'olwo oluyimba lwange history mbu baagala lusomesa abaana mu masomero oto okitegeera nkufuna ne lwaki tebampa projekiti yange kugenda ng'egattako ki ani kati engeri gy'otera paati 1 paati 2 tuteredde paati 3 walibayo fune 5 katukuwa okomaawo ate nkomaawo nje nga bangula butayimba ongula banna kiba tekisoboka masembe kiba tekisoboka kuba nange byengenda okuyimba sibimanyi ebinaddako kijja buzigwe n'oyiya kintu nfuna konsepti zange katonda wange ninjiya bintu byange yimba nga biri ebirala byobadde oyimba mu politics mwesonyiwe katukwokya obiveemu nsooka ne mbabuuza politics kyeki bannayuganda tumanyi ekigambo politics abakimanyi bakimanyi n'abatakimanyi bangi ennamba esinga obungi tekimanyi naye nakyogerako muki mu luyimba lwange ne Evelyn Mike tujjukizeemu what is politics nkerabidde engeri gye nnakakubamuuko naye nali nzirako eno paati nali ngezaako kulaga bano abagamba abagezaako okwogera mu sirimu byaki siri munnabyabufuzi siri munnabyabufuzi nangezaako okulaga mbu ebyobufuzi bikulimu gwe ne bw'oba tobikola ki tobirimu kati teebereza atali mu byabufuzi gwe bajjiddeko intaneti baava kati Uganda wali atali mu byabufuzi nomanyi Uganda nga wabadde ne intaneti gomanyi emirimu gy'abaana egyafa bannange kati safe border uba simanyawo kakodyo naku ttaano ba internet mmwe twapowa kati ennaku ezi sajja yabalagamba abamyuti nga wayagali nga tetuyingiza okeera ku makya nga tolina mulimu oli asazeewo kuba osobola n'okusanga mulimu bannyinaffe abatunda engoye nga bazitundira online abo bonna kati babona tebali mu politics ambu ye tabiriimu mulimu owa uba aganze nevugira kamotoka kange uba byamusanga kukubo bamugamba 12 ebyobufuzi bigambye todda mukola ndi further notice kitegeeza nga oli alina bwezesa ennaku 5 zokka kuba era yakomawo ngira nga teri sitedi until further ki notice nga woba oli talina kasimu kokugawa ejanga ontwale ate oba okyaliwa uba wa special okimanyi ennaku nga 3 twaddeyo mu kafyu yalinga kafyu saawa 12 nga amakubo makalu naye ate nemba omukulembeze akakantu nkakolamu naye nga si mu time yaki yakulonda lwaki oba okakola just abantu bakole ki baddiŋŋanemuuko naye okirangirira n'ogamba every August oba buli mwezi gwa 8 ngenda bajjamuko ka wiiki esooka buli mwezi gwa 8 temulina internet nenga oli omuntu ava eri yonna yonna mu gusooka mu gwokubiri mu gwokusatu mu gwokuna mu gwokutaano ng'akimanyi okitegeera just ka wiiki kamu ne munyumyamuuko ababeerako ne bannammwe ne mubeerako kaagattamuko abantu anti kati ate kaalimu ebyobufuzi kati era tekaakola ki kwajjukira mulimu abaaga sijja gifuluma ennyumba mu gwe 10 wiiki esooka bannayuganda internet tegenda kubaako just temulina kye mukoze tetugenda kulonda tukola twagala wiiki eyo abantu mwejjukanyeeko bazadde baffe baalinga batya ate ono akuggyeko akugambye further notice nze kugambye for a week nkozi gwe gw'otuganye n'otugamba otulanze emyezi nga 6 ng'ojja otugamba obulango babukuba wiiki esooka tugenda kujjako kitegeeza ne bizinensi zo zisigala zitambula kuba oli wamugamba dda mbweyo kati eyo delivery yeeyo wiiki tujja kuba tetuliiko kati jimpe eki jimpe kati
okitegera naawe akola omanya ka video kange kati kantekeyo mu video bwe buti kankole olunaku interview 3 nzitekeyo kati zikole schedule kali ka week nkomawo mwemesinga namu kwajuka by the year gojikola schedule sawa zayo yesulayo nomaya bebula yakabalabe bantu bwe bakasiima nga kabererawo ddala kano kali ka kibuli jukira tu umanyi business z'abantu ezaafa mpitirivu yabadde asuubira oggula ekintu yabadde asuubira okiderivalinga tewamuwooninze n'emmere ennaku zino olaba essala kati gulogo bintu byakyuka oli eno totaana mbw ate kantumu owaka booda onyegamu bunyezi ng'akaboda kagira kati kimaliriza kikosesiza nnyo kuba abantu tebakyetegekera nkufuna fefe onasonyiwa okubuuza ekibuuzo kino nga naatera okutta mami agamba ati mami gyali mulungi talina tabu ali kiriya wadde yakankubirako kyobumanyi mami abavubuka abamu tugamba ng'ogenda kumpa endowoozayo mbu kyenaakawa mami kimala newemba simwongedde gwekusaidiyo kiri kiti owange mpulira sirina kyenamuwadde ate mpulira teri kimala era kyenyinza muwa nkufuna ye lwaki abaana tukulembeza nnyo bammami okusinga baddadi lwoga twafuna nnyo omukwano ogwo abasinga tukulidde mu life nga bazadde baffe abasajja bafa maama kituufu kati tubadde nnyo ne bamaama ate bamaama bazira nnyo mwana bakagoba nnyo obamanyi babeerawo nnyo bataata tulinamu erisaidi ya bagiyita batyo oba eya nzani yankolerera eya lokyavu omusajja obaamu ne kali akalokyavu ng'omwana osobola omugamba n'atoba nabyo naye maama omwana waaba mwana we akiyitamu naye akaaba naye buli kimu yamani ndowooza y'ensonga lwaki bakyasigala ku ttoopu kintu kyoyinza okuwa omuntu omuvubuka ali eyo alina maama we naye ng'amulaba ng'ekitagasa kuba gye bali feefe nga kiba kizibu nkutidde olimu feefe totalaba yakuba maama w'empi simulaba oli mu nsi ki netaba mulamu aba mulamu simanyi taba mulamu mulimu n'amulaba n'agamba oyo si maama wange n'amwegaana mu bantu mulimu ne bamaama abaayokya mulimu ne bamaama abaayokya tuli bantu kati mulimu abantu abalungi mulimu n'ababi era nga bwe waliyo bamaama abalungi towakana bwe waliyo bamaama ababi kitegeeza ffe bwe tukiraba tukiteeka wali mbu omwana oyo alina empisa embi naye nga tomanya maama oyo bulamu bwayiseemu munnaawe ate waliwo ababyogeza obuto kuba nange bankubako ewange yankubako ne mubuuza naye gwanzaala ng'emigo gisusse naye giba gikususseeko lwa buto oga naye maama onkubira ki nembula n'ewaka mami gwanzaala ne mugamba ngenda bbula ne batandika okunkuba ate nga bambuuza ogenda bbula ne mbagamba bannange sigenda bbula naye bwayitawo ozaako tokajjubizanga nali kusomera awo mu primary otyo oba nakola ki kati essomero lyaffe nali nsomera ku Nankulabye junior awo nkufuna kati ng'essomero lyaffe teriri wala nnyo nawaka kati oba baali bagenda kunkubira ki sikijjukira naye nzijjukira nali siina kyenkoze engamba nze nno tebagenda kukola kikunkuba kanyingire ensiko nengwambala wuyo mpaka wa maama maama nemuliiramu nemugamba baagala okunkuba ate siina kyenkoze ko maama tugende tubalabe netutuukayo bwe twatuukayo kumbe maama yanoonya dda teyali nalamuliiramu yabagamba ono omwana takyampulira mumukirize ku ntandaalo
physics kati kumbe wiki nali nakubya akadongo ko ku kyalo nakumawo basawa meka embaga yokya yazoka n'abagamba ono ewaka akumawo ssaawa 9 gwa kiro omwana wa physics nga nakomyawo 9 lunaku lumu ye mami yagamba ennaku zonna nkomawo kiro n'abagamba oyo takyampulira talina kyange kyakolaki akatikkirira ne bankwata entandaali eno jukire yankuba yali Mr. Kamya gwe yali akutte kibuuko nga balala bankutte mami ng'olwo akirinza ati ekirungi yabyogerera mu classroom ebyo nga tuli mu maaso ga kiraasi musikyasula waka biki naye bwe baatuka okunkuba teyakkiriza bankubire mu maaso ga kiraasi bakuyingiza staff office ne bakwata amagulu eno bankwata noba oti kana ka physics okamanyi Mr. Kamya yagukola n'alyoka alabika gyali Mr. Kamya oyo nankuba bwe bankuba ne ntandika ngenda bbula bakubawo nga ngenda kubula mami nagamba ogenda kubula bonna ne batandika ogenda bbula ne bakuba ezogamba ogenda bbula nze banange sigenda bbula sobola bbula ebanziza ewaka nenzira emmere emiggo gyali gikuyitiriddeko gamba ngenda bbula kyokka le n'omaliriza ng'oyongeddeko emirala egy'okubuuza ogenda kubula namanya ate nyongeddeko bwongezi ku fayiro n'engisozaamu neŋŋamba sigenda bbula nenziridde bankuba nenzira ewaka amalemera nembula wabula wakituukiriza naku mmeka naku ndowooza 2 nga mami ali kuki so yali emusse baali bamusse ewaka nze lastborn alatejjukira kunyumiza bintu bya physics buli omu ng'akyabeera waka kati basisita bakomawo bambuuza dadi akomawo ambuuza kati ng'olina obbannyonnyola aliwa muwamukubye ku ssomero nakugamba agenda ate n'osigala ng'omukuba ogenda n'omuleeta nga bonna bali ku maama omwana aliwa olwo basiisi bano tewali amanyi gy'oyingidde ensiko tewali namuwakubisa wagiyingirirawo nyina kyali wange yali musajja mukulukulumunku ng'abeereyo ku byalo byewaffe nali namulabira ezo mu zisande school biceera byakuyimbayimba nkufuna nagenda waabwe ate ewaabwe kumpi basiraamu naye nga ye yali ayingira bya kirokole kati ng'ewaabwe abaana bangi nnyumba nnene abazadde tebabakolaki tebabifaako obeeramu nga owewaka takitegedde bwewawe yayingira nga maama waabwe omubuuzaako buki bubuuza yamugamba kyeka aze kuzanya n'abaana baabwe ne mmalayo ennaku 2 nodde waka tewagiddako entandaalo naddayo naawe nga ngera mbaze wankoonerako naddayo mbaza nambaza naye nga yali yatidde baali batidde nnyo era bulowooza beebaza mukama nga nkomyewo basisita bwe basooka okundaba ate bo ne bakyasanyuka nnyo biki namama talina kyayinza kwogerayo kabulaza akomyewo alabika ne dadi yali yamuwadde ennaku bazigaba omwana wange ennaku watakomerawo olabika namuyamba obutazimala oddako mama n'omujjukizamu akaboozi ako ngenda kamunyumizaako mubuuzo waabijjukira kati babi ayinza okuddawo ye n'aseka ate namusesaka anagwe wali naffe yampisa bubi omanyi okukubeereza ekibooko ku ssomero gwe kyokka nga omututte kutaasa ng'omanyi ntutte kanyama wange agamba singa saamuyise ne bankubayo 3 zange 5 ze baali baagala ate bwe namuyita banteeka ku ntandaali wali omanyi otutte omuzirawo man ezo sitori z'abamaama naye bw'okuleera okimanya yali akubeereramu bubeerezi mama talowooza mbu oba okyogera mu bubi kimanyi maama wange muliga wange kidoo wange byonna mami bayizayo mwana sitori y'abato
Nja kujja tufuna olunaku tunyumyemu ka story ka batata. Namuze kigwa singa okola mu buto. Mu buto. Wa muze ki. Nga go bagamba ewaka ne baba tebagize bagamba oyo fefe. Doza kwenjera. Kwenjera ndo. Netu wali bola. Naye byali binyumire. Kati awo wayenjera. Ng'okimanya boyi bagenda gukuba. Naye ndowooza buli mwana muto yali asamba akapiira. Nange nali nkasamba. Naye bw'okula. Akakombo tekanoga. Kange kanoga. Yankuba minaane olimanye eri. Ate ndimu olukolo mpaluma. Kapasi kamu tonkone ako nzanya kali kabutankone ako. Nindako. Jakuno kagabe tachi emu. Wagobanga. Tachi emu. Kugoba otansubirira onsubira siku. Togeda kusimbe kuli. Asisimba kuli. Awo tewaliwo. Ere kyanzija mu mpira nzisagala bya kunkone bizannyo bya kunkone. Tegeza gwe kubanga ka smart. Baka kuwadde lengerayo gaba. Kakwerondamu. Saza nyebyo. Mbwale kakasa kansale ekisaawo. Saza nyebyo gya byalo. Zijukira n'omupiira ogwali gunzise ku kisaawa we bugolo. Wayagala okakasamu. Ekisaawa kisiratinga bwe kiti. Mumanyi webotyo. Omwana n'akuba omupiira. Nokirira oti. Cross. Kati munjidde emabega munjise ku ng'andi katono. Mama gwantomera. Wakirira bukirizi. Nagamba kati guno muzannyo kimwe. Ndokita. Kogwe wae kanfo kasinga wano ku mubali. Omubali era nali nguliko nnyo. Nga wali just ogendayo. Kubayo mu buto vibe yo. Just mu buto okuyimba kati. Biba bya Sunday school. Sunday school. Atende vibe y'omupiira eno yeba kushuwa. Gwe gubaawo. Omanyi oba tomanyi? Gwe gubaawo. Essawa yo mwena muba mumanyi. Kuba ke kazannyo k'abato. Gwe bali konna. Olweggulo osobola okutula. Mwerondamu. Atweronda mawe wa mama pros. Noyagala okuwummuze, ogukakkanye. Wakirya bukiriza. Wali gunzise. Sawe kyonene kiseka. Kyali kikunyigiriza mu kalya ey'endongo n'olira ng'ogaaga amazima endengo eno si nnyangu. Mu ndongo tewali just ekinyigiriza mbu tebiggwa. Tebisobola kuggwa. Buli kaseera oba olina oleeta. Tebiggwa. Tosobola kugamba waayi kamba kube lumu kasitwa. Kamba kube lumu. Januari ono kanji bakube. Ebatambuze paka December. Babula na kubanja mugenzi luyimba lupya. Radio. Oba yena. Yenna omugenzi yali ayimba abantu babula. Kuyimba tekuggwa muganda. Era obeerawo ng'ogamba ng'owulira oli gayisi ng'akyaliwo banna. Kuba wabiyingira bye twayingira tebiggwa. Mwami ki gw'ogamba essaawa zino jangu tukole kolabo nga nawe owulira fiiru yo weeri? Essaawa zino nyina bendi mu kukola nabo. Nabalabi mwe bali munda. Nyina n'abataliiwo botasanzeewo. Naye eyakabaka project nga ziri ki? Eyakabaka wagituulamu baaba. Alaali. Banange big up Kabaka, the King Saha, owakabi wange. Yani aleta idea eyo. Nali musaba luyimba. Tukole luyimba lulala. Tukole luyimba lulala. Nali njagalayo collabo ye. Nangamba fefe tukole pretty. Negumira. Nangamba Kabaka asiimye. Tukole eyo. Era tugenda baleeterayo endala tuli mubafumbira. Naye. Ekisimu obulungi fefe toli wantalo. Amaani. Kuba n'ennyimba ziri ze bagamba wantalo gwe wateekawo vibe yo. Oyo hip hop ye music gw'ennyimba era tekikugaana kujjanga era nnyina gw'envuluze. N'omanya nawe jangu ofune engeri gy'ogituulamu. Naawe okwata akazindaalo obuluge. Bagamba byali bya ddala obusungu wabugira ddala wali ku ggumba. Hip hop bw'omutegeera anyuma nnyo. Azannyo nnyo kwezannyira ku bwongo kwekuba layini biki bye bimunyumisa. Tumalirize ne Federation. Banoonyeza copyright. Ne Jamzation eddamu akawulu kaawedde. Onaagendayo? Sikiwa kuba ne luli saagendayo.
Kyo kyakulemesa ogenda Fefe naye omukulu yenja munoonyako kuba nyinayo concert nga bwe nagambye sure alina okumpagirako naye alina okugula emmeeza anti omunoonyako nagawa waaye yitako ku federation era oli yampisaayo era bwe nalinayo concert gwe mulundi gwe nasooka okugendayo nkufuna ampaayo obutaano bambi kyakabi concert corporate yammwe eri kuki siina kyembimanyiko omukulu onyumya naye ani agirimu musuuzi onyumya naye tonyumya naye nyinza okubaza sonyumya nnyo naye nga ggwe ate nange tetunyumya tetunyujukira ndi weeno ndi wa Mr. President ate yali wa kigalo ate yali wa kikofiira tebiggwa akakofiira n'ekikofiira tebiggwa era twesanga ne tusaaga mu busaazi kitegeera ne twawukanya kikyoyinza okusembayo ng'ogamba omuvubuka ali eyo eyegomba Fefe Busi Mbubuka neegomba era tonneegomba nnyo naawe osobola okuba ggwe nga ggwe kuba nange ndi Fefe nga nze naye kozi kyenyinza okugamba osobola okuba kyonna ky'oyagala kasita wekkiririzaamu n'okigobako omuyimbi tova mu studio Boxer Boy topoweza oweriremereko ow'enkumbi remera mu kulima kulima tekulimba na buli omu mu mbeera yonna gy'oli mu pulezidenti wange agamba situka tutambule yamaani obulamu bwe butyo naye situka kola ki tutambule bamuyise Fefe Busiwo koza akaterekeka temwerabira Katonda bannange byonna yabimala nsooka nkulu yamaani nkulu nnyo yamaani ate n'ekisembayo ekirala nze mbagamba kozi n'akatalekeka ase no bambi mbasisinze Asano twabayisiza bubi nnyo banna. Basene bakuba gole yasosere bagamba shuwa goguwedde. Oyagala dulira basene. Abo sibadulira. Nego walayo musajja wabwe engeri gyazubyemu. Azuba mendi tazuba. Azuba mendi batugamba azuba mendi azuba na teyazubyemu ko wande. Mama nyabo nasoze ne mutera wali kasa. Ne ngamba mayino. Ne ngamba Bruno munkolere katula yango bwekati. Azuba mendi tayina we yazubye. Oweda abali bati. Jukira atete batebye. Batebye. Nalabye gwawedde 2-3. Ate batebye mufa abagite. Twatebye golo nya. Nkozi. Neyo kubiri. Nayo batebye kusindika busindisi nzijukira abantu banja wo kwesindika gujukiro waze ne yatebye eyo kubiri sebo omupiira bago kubye ane yatebye omujukiro ansiri wa fezo na musajja yabadde ngomu bwati nenga se no mwana aze ne nyumisa akapiira gwe kyobumanya nyumisa akapiira bagube empala na teligwawo mani yase mani yase no yeteligwawo ne waganze omaye guli kushua abwase no mbutyanze nabadde manyi butumaze bubadde butukubanya ate nakwe ennaku zino baba mbumanya akapiira wenza notwala ekikopa obonero busatu ase nesuliramu ogumu weguti kati bagisinga busatu manye esinga busatu bona era butono esingani Man City mpazi badde ngenda gamba bandete mbakubire Man City naye era namumala ati wamumala ojukira likodi ya Ferguson je yakola yesetula kokko n'amaliza nge kimeza akiyingidde mbu ukatalijiriya ne wamani yuna kaina we kajirira ukatalijiriya kaina we kajirira nze basigenda kulima ndi wamani yo ate kasitamaze okuba Arsenal kati njuwagire twale ekikopo wekatalijiriya anjuwagire etwala ekikopo n'emyaka kuba Arsenal ina kumala kutwala ekikopo ebintu ne biterera kuba myaka miyitirivu myaka miyitirivu naffe ne tuterera bulungi nnyo kati empalana n'enywerera ddala nga balinayo lwakiri mu store ekikopo nga balinayo store ne bati balinayo ekikopo yamaani golo kye yasinze okugamba g'amazima wagisonsesi golo kagolo y'okubiri nze eya dogu kale yesanyu y'eyokusatu naye ey'okubiri ekisajja kyakubye omuliro omanyi bagamba alaya bamuwaanawaana nnyo wakiwabbe yagenze n'agamba abaana temukasemberera mukubiri kati omuliro
naye ndowooza golo number 1 gye basembedde naye zino kasita tweteebye ne ngamba habu tumaze kamayi bwine emikisa kasita ate bwatukubiddewo eyokubiri kasita bwatugasi kasita bukugatta bwe buti buba bulina okugujjayo bwatugasi ne butununu ne buba bulina okugujjayo nalabye waikibenda ayomba ye kati ali kuki ali kubyenda kati waikibenda omukubiddeko namukubiddeko afunye omusujja gw'olutintima namukubiddeko nangamba era ovaayo nga mumazeko nawe amaaso mutukirize tugobeko mwabadde mugenda kutta Uganda yonna gisaanikira omanyi singa ekiriwo tetwogera nnyo paka kalise kate gunaggwa singa tegunnaba Arsenal singa tukopo bakitutte jjo wali eshuwa wali wulidde emmotoka mu kibuga omungazi ekirungi ttiimu yaabwe yonna yabaddemu saabu zonna zabaddemu siraba nze mwase n'ogwenne mpozi nekwasa Zubamendi eyabazanyidde obubi siyanga yatidde nnyo ani ate ta coach saabu nnya kyekyo ngamba omulundi gumu kyekyo gwabadde guganye kikira Jesus Yesu balese Yesu ne baleeta ne Stan bonna ne bakolaki ne batuula wali kati Yesu yasooseemu omwana kyeyamukoze n'amubuza emirembe ne bagamba katuleetaani Sitaani ate tetukolekako ddala naye oteta teyateseemu wadde ateta obwedda ateta obwedda kuteta kutasinga kuteta yukira bumanyi kanji akapiira bugamanyi simanyi nange bwe twabakubye sijja bbali akaluno kabuzeemu babadde nervous kabuzeemu naye era okimanyi nfa menya likodi zaabwe eyo twagimenyi tubadde tumaze emyaka 8 nga tetugikuba ewaayo ngetukolokota bazireese bati emyaka 8 buli mwana w'emyaka 8 buli mwaka nga tukyalo ewaabwe omanyi emisinde gyabadduka mubadde mutumanyidde naye nga kati nze mbaagaliza ekikopo nange neeyagaliza ogendako mu Champions League yamaani lwakuba ebintu bya Arsenal nabyo toba nnyo kushuwa we betandise okukola weeti okimanyi yakabeerako mu season nga 3 eri awo waggulu mu January ne bagikkiriza nze ngikiwadde nakyejjako bwejja wekivaayo gijja buzibu bwabwe bw'okkiriza kasita guno gwawedde bakitwale bagenda kitwala bejjeko ekikwa bagenda ekikwa kivuddewo kuba babadde bagenda obasabira obutatwala ekikwa kasita twabakubye tetubalinaako naffe twejjeko ekikwa eky'emyaka 8 kati bafaafaagane byabwe mufaafaagane byammwe entalo zammwe tetuziriimu we baluuzinga gino egisigadde bizibu byabwe okitegeera mbadde ne feefe mashallah maaso awo tujja kufulumya deeti deeti we zinaafuluma nga buli kimu kiteredde tujja kukomawo tuddemu tunyikize ekivvulu tubagire tukiddemu neera nga luli by the way nga nkusiibula feefe mbadde nkanookeerabidde eno wiiki si eya muganda waffe maze mazaalibwayo kikyoyogerako oh my god kyekifaananyi kyennyina mu studio ate kyekifaananyi ky'omuyimbi kyennyina mu nju yange otyo Mansudi Moze Radio tetuli kwerabira Mansudi yazannya paati ye wagizannya paati yo Mansudi yonna gy'oli. We are so grateful for the time that we had with you. Thank you for the music that you left bwe watulekera yaman webale byonna mu kaseera akatono ke twabeerako naawe. May God give you eternal peace. Yaman, we still love you and we still embrace you. Ndimba chawo losinga okwagala olwe. Corruption ikanyumira nnyo. Lwakuba alina bungi obumanyi. Baba. Bugwe twakwasa ensimbi zaffe zaaliwo atuzimbira oluguudo tuluyiteko yalusaasaanya ababe mbumukoko oluguudo najja n'alusendawo gwe twakwasa ensimbi z'amasomero tuyigirize tugunjule emiti emito yazisaasaanya yasomesa ababe abalala tumulinda lwalikomawo lyazaamaanya gwanga lyomanya enkulaakulanyo gifunyafunya mukwano ky'ogugobera olaga ng'ositavinga abantu okusala obuto olwo
kali kasajja kayimba ne lwaki tosabayo ku family oluyimba lwonna zo tujja zikola mashallah tujja zikola inshallah yamani omukulu atuuse omukulu wase na atuuse wase no wakeneze ebigambo tumineko kuba mani yuba Vijay Junior Vijay Junior katubanyonye tumineko ne kubasiro naye waigbe wakanda afunye olusijo lw'ekitima Jamaica je bali bali bulungi ate fiki yetagagumya nnyo uyo bakamubaka lulukani aka principal uyo bakamukubase no uyo bakambaka lugongo ya kwegamba ali omwaka tunamuberera bulungi yasabibwe nnyo asabibwe naye aseneja twala ekikope jamu akusaba anafuna kusanya tumusabidde mbadde ne jingo ku kamera tusinkana omulundi omulala mubere bulungi mweraba